Eyakava Kukyeyo atabudde bbaawe ono nno bw'akomyewo e Uganda n'atandika okukukuta ekisinze okumala bbaawe enviiri ku mutwe kwe kuba enti nno abantu abakuba ku ssimu ya mukazi we boogera lulimi Luwarabu era ne kimubuukirako ddala okwebbirira okukebera essimu ya mukazi we Eyakava Kukyeyo nga buli mesegi yonna ejja eri mu Luwarabu emboozi yonna gye banyumya eri mu Luwarabu buli mesegi yonna etuula ku ssimu eri mu lulimi lwa Luwarabu. Omwami ono n'adduka emisinde ku mpewo za radio ne TV n'asaba obuyambi era mu ekyo ng'agamba nti nno yeetaaga kuyambibwa amanye omukyala ayogeranga ne baani abo abamusiibya ng'ali ku masimu n'akeesa ki ekireetera omukazi okukuta n'essimu ng'ate ekisinga omwennyamiza nti abantu bayogera nabo boogera Luwarabu. Ono yeebuuza eno gye yali ajja okukolera mu Saudi yali mukyala mufumbo oba yali ali ku mirimu ng'egya bulijjo gye bagamba egy'obwakadaama. Oyo nno addukidde ku mpewo za radio era nga ku radio emboozi eno gyeri bamuwadde amagezi ge bamuwadde gagenda kukwewuunyisa gagenda kukusesa naawe obwatukoseko ogambe bannange abasajja baba kicocococco omuntu bw'atayendeko olw'okubanga mufumbo oba omwana yafunayo baba nga tetutegedde naffe tetumanyi. Yenze Shira Adeta tugenda vumbula nga tweyambisa obutambi buno ate era tumanye amazima nga tugajja mu mmwe ba commenters abagenda okukomentinga bafoma kadaama bali mu bwakadaama n'ababuvaamu entegeera yammwe yegenda okubuusa omwami ono. Katugendeko mu katambi tukewulirireko omwami ono nga yeekubira omulanga amaziga amayitirivu galimu ate era tubeere nga tukomawo. Waliwo gye yaŋŋamba ayina kigirlfriend kye nti kyamala Saudi Arabia emyaka emeka nekikomawo wano naye kati simu kyagikyusa nti giteeka mu Luwarabu nti kyali kimaze oduyiga obulungi ne mugamba bulaza wummula ndi message zonna ezijja mu Luwarabu ne mugamba bulaza wummula kagamba ekisooka lidako baana bayaye nnyo oyo muŋŋambi oyo si wuwe oyo si wuwe message zonna ezijja tosobola kwawukana na muntu myaka 5 n'ogamba nti wuwo oyo wa public ambe bakuumira mu nnyumba eyo mbu bakomawo bali safe naye ekyamutabudde usanga message nga ziri mu lusi kati kubanga ali safe lwaki message esimu eri mu Luwarabu nanga ndire blaza bo wabeerako ennyo musiza Abawarabu osobola okunsomerako wadde layini wadde sentence emu manye kyetegeeza ne muga nti ndabeerayo bubeezi nedda Oluwarabu wadde otugegenyako ndutunde luddawa Oluwarabu tolaba nti tulina abayisiraamu bangi wano boogera Oluwarabu basaala mu Luwarabu naki ne kutuba zonna ziba mu Luwarabu naye omusajja waliwo kampuni yali etunda pikipiki nga nnyiniyo musiraamu baganda be basiraamu abantu abaliwo abasinga basiraamu omusajja n'ava ku Egyptian Embassy musajja Muwarabu n'agenda okugula pikipiki abantu nga 100 nga buli omu agamba gundi Jamiru genda oyogere n'omusajja oyo Omuwarabu azze oyo n'ayita gwe Isma mwasoma Ekurani ne mugiba wali genda ogire musajja eyasembayo yagamba English ng'Oluwarabu waliwo namuga nti mafe musiki mu bantu 100 nga tewaliwo asobola kuguza musajja wa Egyptian Embassy ayogera Luwarabu pikipiki ekyo nno kyekyatuusa musajja wange kyekyo message zijira mu luki mu Luwarabu ziddirayo mu luki nti naye gwe abaddeyo ebbanga eddene osobola okunsomera wadde sente esiimu nze bwe njifuna ebiddako byonna byonna asobola okubikola ki okubitegeera nabeerayo bubeesi omuntu w'okoyera oba olabye ebintu omukazi esimu yagiza mu Luwarabu kwezijjira temuli password n'okunyiga akasooka bwe kati yaŋŋambye agenda kunfuwandigirako message ki nanti nyamba osooka oli mu Labour Export olina abaana bangi abakuba ebyeyo nsindikira atisiti batuweeko ki sentence mba ginnyonnyole nze kyokka ndowooza owulidde bulungi naye nga bakadaama lwaki mukola ebintu ebyo bannange lwaki mukola ebintu ebyo lwaki
mukaabya babbaaba mu amaziga lwaki mubateeka emitima ku lusuubo lwaki mwagala babeere mu bweraliikirivu olw'okuba maama igwe okomyewo ewaka era nga oyagala kumulaga nti levo yakyukamu abasajja oyina munange bafirisuuti bawalabu mwogera lumi luwalabu lwokka ate maama mmwe abaaluyiga ne mulowooza nti babbaaba mmwe ebintu bino tebabitegeera bambi bibaluma mugezeeko okukyusa bw'oba ofunye n'omusajjawo n'otuuka ewaka fuba okulaba nti you balance the boat fuba okulaba you balance the boat omusajja aleme kukuwamu nti munnange you've been seeing someone else oyinza n'okusanga nga bambi mukazi watayogera n'abakoowakazi be oba nga baana ba mukamaawe oba nga abantu babadde amanyi oba nga emikwano gy'abadde afunye eno omusajja n'atandika okweraliikirira anti buli ka message akajja ye wakateekako kazannye kwogera luwalabu buli ka voice note kwogera luwalabu buli message eri mu luwalabu ne yeebuuza omukazi wange yafuuka muwalabu bwe yatuuka eyo yafumbirwa bwe yatuuka eyo yafunayo abaana anti omukazi takyamufaako anti n'akoomu ekisenge kajjigijjigi kaakumala kwegayirira kaakumala kukaaba kukuba nnyo ntoli kwewozaako kwogera bigambo bingi nnyo batandise okwerangira era oli wamugamba bino oli wamugamba olw'okuba obadde ku kyeyo okyukidde ku kyeyo bannange wakyuka nze sikyakutegeera era bino era biri olaba bimusitudde n'omusitwala bimutwala ku ntebe ku tv naye abasajja b'e uganda mukyuseemu ebintu ebyo eby'olugambo nemwogera kale buli ono nakino nakiri bannange biswaza mutuswaza nga bakyala bammwe tuula nange twogere ku ensonga weegaana situuka genda ewaffe you know where you got me from tuukirira basenga bange babeerayo tuukirira basisters bange abakulu gye bali osobola okwogera ne brother wange n'omugamba omukazi munnange kino bwe kiti brother nga asobola okwogera nange naye ate gwe totandika kuzuŋŋana kati ku tv oba ono nayo ki ku radio oba ono nayo ki bakukolera eki we are two people abali mu couple abali mu mukwano we can solve our issues without including anyone nga tetulina n'omu gwe tuyise woba olaba omukyala tomutegeera ng'embeera zakyuka omukyala spendinze time eno nnene era of course alina okuba nga amanyi oluwalabu of course afunyeyo n'emikwano gye kati tosobola kutugamba nti ate aleme okwogera n'emikwano gye olw'okuba gwe oli bbaawe gwe your husband obeera naye all the time every day byonna byonna mubikola muli babiri bali bantu bamiisinze babadde nabo ababadde bamubeererawo nga gwe toliiwo mugezeeko okukitegeera wabula ng'ate era tetugenda kukoma kwako katambi tugendagendako mu katambi kakadaama eyakayawaŋŋamudde we yalagiridde mukama we engeri gye bajjamu embuto kati nno kino eno bakadaama bangi nnyo tebakisanyukidde ate era ketugendeko mu katambi ako tubeere nga tukoma otufundikire vidiyo bannange kambuuzemu bannange bakadaama abakadaama sigenda gamba abapya mwenda bakadaama ab'e Uganda abajja kambuuze abamu temuyitako mu training tebasooka babuulirako ebintu ebimu bye tulina okwewalako nga tuli eno bannange mwe tebabasomesaako okwasamayasama mba n'abantu n'omubuulira kino n'omubuulira kiri ebikwatagana n'ebyewammwe nti kibi mwe tebabagambangako nti no bannange wobeera ne bano abantu kola by'olina okukola naye tubwe tutula na bikwatagana na nsi yo na famire yo bannange nabadde wano n'abagenyi abawulidde bulungi nnyo nga bali mu kunyumya mwabaddemu abawala balaba mukama bange ndowooza n'emikwano oba mulimu abamu benadde simanyi nga mulimu omukazi ali mu kunyumiza banne yabadde yakafuna kadaama mupya yamujja Uganda mupya mbu yali ali awo anyumya ono ayogeramu ku luzungu kati ndowooza oli wekadaama ndowooza weyawulira nga ono amanyimu oluzungu n'agamba kati kanyumye buli kine bye sitalina kwogera mbyasame ndowooza obanga amwegula amunoonyaako mukwano naye bannange omukwano etuba tugunoonya ate mu mbeera ennungi tetwemalaamu ate okutuuka kwereetera bizibu oba kuleetera ne bannaffe abalala abagenda okujja ebizibu nga ono yabadde anyumiza banne ng'abagamba yabadde awo ng'olubuto lumulumaaluma kadaama we ng'ajja ng'amubuuza madamu kyekikuluma amugamba olubuto lunnuma naye simanyi kiki oba ngenda kuzaalayo akaana akalala kirabika nina olubuto olulala nga kadaama amugamba ogenda kuzaala
bannange otugenda kuzaala ng'omanya omuntu ng'ayongerako nga mugamba kirungi nga madamu ng'amwekemesa nga mugamba saagala zaala oba kati nkole ntya nga mpulira saagala zaala mwana mulala kyeyakoze nga mugamba oba tuyagala muzaala tikina buzibu mugjeemu naye kale imagine otukuuteko extent otandika okunyuma ne mukama weeyo kasasiro bw'atyo ate ng'ojja siti okyalina mupya tumumanyi nnyo ntulujjeemu nga mugamba ndujjemu nga mukama aramu balujjamu batasa simanyi naye balujjamu nga mugamba nedda n'otagenda mu ddwaliro ngenda kuyigiriza engeri gy'olujjamu nga mugamba batya nga mugamba kwata amajaani yabinyumiza wano n'atulika n'aseka banene bagamba astagfirullah ya rabbi bane abadde mbawulira bunyo kubanga ekiyungu kyange kiri wano kumpi n'eddiiro lye baadde batuddemu era ne bwe mbanzize wano nga wendi wano mwene olw'omuwendi nsobola okuba nga mbawulira bulungi nnyo nga boogera n'amugamba kwata amajaani nga mangi oganywe obuto olugenda kukuluma lujja kuvaamu n'amugamba ewammwe mu kikola n'agamba wetubanga tetulagala olukola bwetyo oba toyagala genda mu ddwaliro okola bwetyo ne luvaamu mukazi yanyumiriza banne n'abagamba kati n'ababuuza kati ono mukolere ki jjukira mupye yakajja baamugambye ne bamugamba mukwate muzeeyo ku makitabu muzeeyo togenda musobola ne mulowooza biki be balowoozezza bo nga bo nze muze mu ndowooza yange ngamba bayinza okulowooza nti omwana oyo ayinza obutatya nakwegatta ne bbaawe n'agamba kasita amanyi engeri gy'anajjamu olubuto oba bayinza omulaba ng'omutemu essaawa zino kyemmanyi balina okuba nga bakutte kubo bamuzizayo yafiiriddwa omulimu ng'ate kubanga ekyamuleeta kyali kukola kati wadda ku makitabu agenda kwogerayo biki naye bannange twebeereremu tuyiga ebintu ebimu mulimu embuzi etasaana kwasamira mu bana abantu kati otandika otyo simanyi nakumanya kutandika kunyumya na mukama okutandika munyumiza bya mbuto tandika bannange ffe abasigadde abamu mutu kati oyo anaddamu okuwulira nti nalina ekinyegenyege ekyokuleeta kadaamu omunauganda anaddamu okwagala omunauganda balowooza ffennaffe bamu kubanga naffe bano abantu ababi wetubalaba byebyo nno ebivudde ku sayidi eno naye nga kadaamu omuwulidde bwe yalagiridde mukama w'engeri gye bajjamu olubuto bannange omuwulidde naye nga nze kyembuuza muba mwasama biki muba mweyogeza biki ebintu bye mwogera bannange muyina obukakafu nti nno binyumira bakama bammwe yomanye ensonga lwaki mukamawo ajja n'akwebuuzako ku bintu by'olubuto igwe olowooza mukamawo akuze kutuukaawo nga tamanyi ngeri gye bajja mu lubuto omuntu waakera ku makya n'afumbirirwa n'atandika okuzaala abaana n'okwegatta yeegatta otugamba otya nti tamanyi measures zonna zisobola ziyiza muntu okufuna lubuto yo tukakasa otya nti nno mukamawo tamanyi ngeri gye bajja mu lubuto oyo omuntu omukulu ng'asobola okulufuna ebintu ebimu tubagamba nti nno munnange baba bali mu bakeni kabalabe gwe ensonga ng'ezo zitegeera otya ate era muli oba omuwadde reason yonna ekudawutinga nti nno igwe naawe osobola okukira ku makya n'ofuna mu bbaawo olubuto n'ogenda n'olugjamu era ogenda kuba omukakasiza nti gwe wagenda okujja ng'olikafula mu kujjamu embuto wano tubasaba temwogera nnyo toyogera nnyo keep quiet don't talk tewali buzibu don't talk tewali buzibu ate era what are you talking you're talking for what are you talking you're talking for what for tukimanyi nti abantu baneno there are some of them that are free naye how sure you nti obwa free bwe bwakuleeseeko bw'amazima oli mukamawo keep distance bwemba mwagadde okwogera mwogere ku nsonga eziri productive si ensonga ziri personal ensonga ezo eziri personal zimanyi okuzza omuzigo zimanyi okuleeta ebizibu mwegendereze nnyo when you're speaking to these people mwegendereze nnyo abantu bano bazibu babi ate era bakyuka kansobire mukitegedde yenze Shila Adita akomentinga manye endowooza yo embagalanyi